Ensonga etukunganyiza wano olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 19 tugenda kubeera ku Serena ate ennaku z'omwezi 21 tugenda kubeera Masaka Maria Flow twongere okukunga abantu mu mbeera yonna okwongera okujja okuwagira era nga bwe mulabye nti buli muntu yenna asiimye n'ayita abawagizi mu mbeera yonna Banne twongere okuwagira kale bwetwogerera essaawa eno ate omukulu Naalongo atweyunzeeko anti akayimba yakalina akanaalongo sikekapyakati akapulumya kale Lutalo naye wuyo atweyunzeeko sigenda kuganya kutereera mu ntebe era akazindala kalina bwamaliriza okugwa mu kafuba kamuwebbi abeere nga abantu bwatyo wababuuzaako omukulu Lutalo kale weewaawo nga bwe tulinda awo nyongera mwongezi kubajjukiza 19 tugwerabira mubeere ng'ate mukimanya tugenda kubeera ku Serena Hotel buli omu mutegeeze buli omu mugambe mukama wange Nalongo bakuterezeza akazingala kalina kakumpeere musi okuze bulungi omukulu David Lutalo onji bakulindiridde dda nze ntuuyo bitandike ekisooka olunaku lwa 19 omwezi gwa kutaano kuyingira mitwalo 10 zesigenda kulandaga tebo ya milioni 3 ewasigadde kasi tugamba tutya tuwasaba busabi kujja kuwagira Mesach Semakula tetulina kyetumubanja y'omu ku bayimbi bembadde nzikaatiza ennaku ezo nti tetulina kyetubabanja beetaaga kusiima busiimi kabaka si yagenda okukoma okumusiima yekka naffe tusiime byakoze nga bafanzi be bazayimbira olaba omutanda amusiima naffe tumusiime bannange nga 19 tujje ku Serena Hotel tumuwagire tumulage omukwano ennyimba azirina mu bungi teri byakwekwasa nti atayina ennyimba ntono agenda tukuba omuziki gwonna gwonna naffe tugenda kubaawo nga tumuwagira mu ngeri y'enjawulo okukuba engalo bw'anaaba asiimye tumuyimbireko byonna byonna kubanga papa ye muntu abeerawo mu ssanyu ne mu nnaku so naffe tumulaga omukwano munnaye Lutalo nawe nitweyanziza nyo tweyanze kuba naawe abantu babulireko gy'obadde kubanga ogere ebyogere ebiti ebyaffe ebyange si byakuleka bibeera babulire ondabiddewa nategeddeko butegeezi nange balwanzibiddeko ate babuli nange yeyanzibiddeko jazibu olyewakani Lidia baba yagambye bituufu tugende nekyo kati Lutalo ku bino ebiti bibiri oyinza kulondako kiruwa kyoyinza okukwasa paka mu butongole nga buli omu akulaba kyasenga oba kojja ng'olondako kiruwa kyoyinza okumukwasa okuba yokuba senga taba mukyalo mwanyini omusajja tabeera osobola okuba nebagaa mulimu nga mukola bulungi londako ono papa sikojja sisenga kati akatalekeko okuva ewuwo mukuluwo oba mutowo ate papa asobola okubeera muto wange basoonoonya oluganda tweyanziza ne tweyanze nga sinnebakamukwasera akazindalo ababitusi ku kyakojja obasinga mwalondako kiriwo kikokwasa tuli basatu ewamu akolanga kojja ewamu akolanga papa tweyanze ne tweyanze wewaawo mu bitiibwa ebingi atwongere okwebaza abantu bano bonna bonna abakiikiridde ku pano eno n'obugalo obw'amaanyi mwebalika kati kano ke kaseera ate mulindwa twagala botoba otukoze twagala obutamala budde bungi nateera okwongera okubajjukiza nti tegenda kuba just concert tegenda kuba just kibulu it's gonna be a journey eya papa Mesach Semakula nga weeza emyaka 46 twongera okwebaza papa
weebale nnyo weebalire ddala abakiikiridde wano olunaku olwaliro bonna tebaweddeeyo tukimanyi bulungi ffe naawe nti abamu bakyali mu kubeera bajja era n'abala bangi abanjagadde okweyungako naye just musobozi era bajja kutuusako obubaka bwabwe bwewaawo n'ensi yonna okwongera okugitegeeza naye mu bitiibwa ebingi byesiyinza kumalayo mu kana akaseera njagala neegatte mu balala bonna ate okwaniriza ebigambo byo eri abantu b'e Uganda si Uganda yokka wabula n'ensi yonna okutwaliza awamu mu bigambo byange ebitonotono njagala kusooka kwebaza weebale kuba muntu mulamu weebale kuba muntu mulungi weebale kuba omuzadde weebale okukkiriza otuzaala weebale okukkiriza buli omu mu kiti kye n'abakusinga obukulu mu butuufu okuyita papa ate nga bakitegeeza oli wanjawulo eri ffe abali wano n'abalala ate abatali wano mu butuufu otukoze bulungi nnyo okutagambika papa omusajja ono mwetemumanyi bannange oli wanjawulo ebiseera ebisinga tutera okugamba nti abantu babumbibwa mu bbumba lyerimu naye gwe mukama alabika alina akatiba ke yakussaamu kaali kanjawulo okukira kukabalala bonna webala okubeera omuntu oyo era tusaba mu bitiibwa ebingi byesinza kumalayo mukana akaseera okwaniriza ebigambo byo eri abalindidde essaawa tulinawo bannamawulire ab'enjawulo tulinawo abali live tulinawo abarekodinga n'abalala bonna abatootooliro tukwaniriza nepapa n'obugalo bungi Mukama mulungi kiseera kyonna njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kubanga bangi bannaffe betusinga n'obukulu bagenze naye Katonda n'atuwa obulamu ne tubanga ffe tukyaliwo. Njagala ekirala okwebaza mmwe abali wano buli omu mu kiti kye bannamawulire mwebale kujja nga temuli basasule wabula muli bayite wiisi ne mugamba tugende bakapa mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusingira ddala njagala okwebaza baganda bange mu mulimu gwaffe guno. Bwe njogera baganda bange ntegeeza abayimbi bonna abali wano, ntegeeza bannakatemba bonna abali wano. Mwebale omutima gwe mundaze ku press conference kwokka nemba nga muzze nga n'abalala bali mu kkubo bajja bakuba amasimu tujja kubanga ekiina kyekindaga oba kyekindaze era sisobola kutoma nti nze bannange tebandaga mukwano ne wengenda era nzikiriza nti bannange bandaze nga nkyasobola okukola ki okulaba. Omanyi bwe boogera ekigambo ng'owuliranga era olaba n'amaaso go kikuwa buli n'ogamba okay kale kubanga abantu bangi bava omulira luli bamwogerako ebintu nga balimba mulaba oli abo ayogeza bukuusa ng'alimba ayiyiza muyiyiza asobola okumulongoosa naye alimba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwaniriza bannange ba B2C bato bange mwebale, manyi mwasuze mukola muli bakoowu nakati otulo tubaluma naye mukwerekereza oli lwalaba nti munnanga njagala ng'olina kyewerekereza otulo kintu kiwoomu nnyo kitalina tesiti osobola gamba nti bakiwomerera oba kikaawa naye kiwoomu nnyo. Kati omuntu aba akyerekereza kitegeeza waliwo ekifo ekyenjawulo. Njagala okwaniriza mukulu male webali kujja oyo mukubireko mbogalo oyo atumanyi ffe olugendo lwaffe yatulabira ddala from zero. Muwala wange Maureen nantume ate nnyazaala wange ebintu yabitabulatabula seriri wombuuza ani bbaawo ngakugamba Mesach. Kale nnyazaala wange nsanyusa okulaba Maureen webali kujja. Catherine Kusaasira
omuwabuzi w'omukulembeze naye ffe wano we tuli mu indasitule eno muwala waffe atalikula maaso gaffe tusaanisa okulaba we bali kujja era wano oli mu kiti kya muyimbi oli mu kiti kya muwala waffe oli mu kiti kwegamba onale balabika alina kayagala okugira okugulumiza awo naye kakati ne mutabani wange Haruna Mubiru bwesigenda kwebaza kikkakatako okubeera wano bw'obadde olina okuba ow'amawulire ng'olina okuba MC ng'olina okuba nga wataddewo entebe zino ng'olina okuba nga owa abantu ebyokulya kale sigenda kwebaza kale weebale kujja muto wange weeruweero agamba nti omusajja oyo yebakasawa 11 konzi kandabe lwayanguye okwebaka yebaka 11 ne ngamba kale katulabe omanyi ngamba nnyo abantu nti okugaba si bugagga wabula guba mutima gwe gukola ki gwe guwaayo kati ninga kandabe oba akadde kanana akampa webale kukatuma webale ddala sebo omukulu omukyalo ono n'abawanuka webale kujja Jasmine, thank you so much webale kubeera webale kunjagala webale kubeera mukwano gwange njagala okwebaza aba sponsors abataddemu sente abataddemu obwesige nga ntandikira ddala ne bannaffe abasimba automotive abantu abo batunda pikipiki era batuwadde pikipiki ez'okugaba ku Serena munamukisa tiketi ye ejja kutwala pikipiki ku Serena ate era ne batuwa ne Masaka banamukisa e Masaka bajja kuwangula pikipiki abakulu abo se bayimirira bagula bebuusibu webale omwami oyo akiikiridde omukulu muyindi naye mugambe tweyanzeege kakati mugaye tutandise badde bamugamba luli badde bifo official kati tutandise okulanga show yaffe nebaza Semakula okuva mu Hirwater webali bangi bambuuzanga lwaki Hirwater kapapazi terinyangako mazzi malala gonna naye nze n'ekintu nti bwe ngamba nti ono mukwano gwange simanyi bwe bakikyusa nti si mukwano gwange waki bwe mpulira nga ekintu ekyo kijjirira sirika nesikyogera kati Hirwater omwami oyo nannyini Hirwater mwami Semakula bwe mba mujjukira saluuni gye bayitanga Zebra bwe nakolera vidiyo yatukwegomba bangi ye mwami oyo nannyini Hirwater kati emyaka mingi abadde mukwano gwange nange bwe nafuna we musasulira ne ngamba papasport Hirwater ekaya aliwo tujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye sikisuubira so mutwebalize nnyo omwami Semakula mugambe tweyanzeege yaleese ne Hana kakati njagala omukulu kibijjigiri mumukubireko omugalo sebo webale nze omusajja oyo olifaani we nange kakwe ennaku zino bafaani babikyusa ne bagamba nti olifaani wange mwami kibijjigiri waba ayimba saagala kuzibirira saagala kintu kyonna so nyumirwa nnyo nga mukumidde okumpi wendi ansanyusa nnyo ate naye webale kunjagala fesi ye badizi kakati bwe tuvaawo njagala okwebaza bakama bange abapiusinalaga mwebale nnyo mwebale ddala nzijukira edda twalwana nnyo naddala muganda wange Honorable Lutalo yali kafulu nnyo mu kunoonya aba sponsors ababbaali twabeesibako nnyo mukisa ne twamufuna naye bagamba nti kataligirya mukama mulungi olwaleero mu bayimbi be mwakazaako bandi oba mu Bigos Productions okutwalira awamu muzzeko leero nemubeerako ku onboard mwebale mukubireko abayuganda Lwais mu ngalo era abakulu bagambe tusanyuse nnyo najja angezesa omulundi ogwo ogamba nti kale kangezesa endabe naye neesanganga muli ready ne munjiya ne mubaako we munteeka era ne mumpa brand ya Piusinalaga nsuubiza okukola omulimu omulungi ate saagala mukome ku nze temukoma ku nze nga mulaba tutudde wano tukyalimu omubisi oguwoomerera ovuddeko nze n'abalala mukyalimu esimu
kakati bwe nvaawo njagala neebaze aba BBS eyaffe abo baatandika dde okulanga kati omwezi mulamba nsaba mbakubireko omugalo nga tetusasudde even na single coin ne bagamba tugenda kutambula naawe Mesach olwaleero katutambule naawe mwebale nnyo mwebalire ddala timukikola nnyo mukikoledde ddala era mukyakikola era abakulu banneebalize nnyo njagala okwebaza banafu aba Capital FM ne Bit FM omukulu Jingo sebo neebaliza abakulu naye mwebale nnyo mwebale kulemera ku music waffe owa bandi gwe bayita owa bandi oyo abamu gwe batakyayagala nnyo kukuba naye Bit FM nimumulemererako ddala neyanziza nnyo n'aba Capital FM okuba nti naate kati ennyimba ziri ezibadde eza bandi ezitamugayo ate kati zikuba ku Capital FM bannange ekyo ndowooza buba buwanguzi bw'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala mugenda kufuuka ekyokulabirako ababadde batema ettaka okulibikka bagenda kulibikkula bagentya mwebale nnyo mwebalire ddala zasoose nensaba tugendere ddala mu maaso kakati bwe nvaawo njagala ngende ku bakama bange oba ba title sponsors ba concert eno aba MTN nsanyuse nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala nga mukulu Lutalo bwe yayogedde MTN twabeera naye ebbanga ddene nnyo byatuukako katono awo nga waliwo omukulu azze nga tamanyi bintu bye Uganda n'asooka atufuumula awo naye kati kirungi nti MTN yazzeemu okufuna interest eyamba eresponsalinga abayimbi era abayimbi mwenna mwetereze mulube MTN budget gyeri nze balooge budget gyeri nga yaffe era mugende eyo mugifune nga maliriza katudde ku mulamu waffe ensonga lwaki nabayise lwa nsonga eri emu ng'ennaku z'omwezi 19 tuyina concert Mesach at 46 nayogedde ekigambo 46 buli omu ateekawo ekiki waliwo yagambye alina abaana 46 waliwo yagambye alimbidde emyaka 46 buli omu yataddewo ekiki kyateekawo naye ago ge maanyi agali mu art era abantu mwenna abayisa mu art amaaso mulimba artist ateekawo akantu kamu nika confusing abantu ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza ki ng'emaanyi agali mu art era mwenna ba artists bannange ennaku zino obuyaga nyingi mu art n'okutegeka obutegesi kyo kizibu kiri very expensive ebintu sika bingi naye saba temuggwamu maanyi ne muggulu waliyo okuyimba tekusobola kuggwa mu nsi era tujja kwanga tuyimba ne art ajja genda maaso nga akola ki agenda maaso ennaku z'omwezi 21 enda kubeera Masaka mu Maria Flow ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10 singa abaddewo obusobozi nga Serena batuwa ya bwerere nga ne Fenoni atuwa ku bwerere